Kulamuti award yedde wali ku management je yajo gichima Brandon Gise wali yajo gichima ku management chumi totegera yala Brina mwe mwansetize chumi chichi 1 2 kick for boss tukwaniriza mugamba kisoko tuwe comment yo ku TikTok awards kuba abadde wana artist abali present. My comment is TikTok awards no nungi. First of all, Kansokenze Cement nungi. Na ye omanyize ndi muntu ali straightforward. Zabuzemu ekintu kimu tebazi pushinga bulungi. And the categories kuba abantu abasinga nina abantu bangi abazaawo nga wali tebazimanyi nazimanyi. Ninga yasiba kanze bwekanze. Singa abade bakuba TikTokers bangi, abantu bangi abana bangi. Shege. Abana bangi abalina content bazi pushinga kitono nnyo balyanga abazikolera abantu baabwe. Naye nga nungi era is a good idea. Singa banachongeramu amaanyi, ne bachongeramu no chipushinga, no chibunyisa ensi. Zigenda bela kintu kirungi nnyo. Organization yo other place ebadde nnungi. Ne barudamu ebyebbali ebyebweru engeri gye balina kikolamu. Kyabulamu. Chiche zigata kweri ba TikToker. Energy amaanyi n'okwekiririzaamu mu baana abo mufe. Kyenyiza okugamba nti omwana w'omuyita n'omugamba nti ngenda kuwa award. Naye nga omuwa award lwansonga yabadde best content creator. Nga Jose Chakala nti yafunye ya best yes. Kimuzaamu amaanyi lwansonga TikTok asigamba nti sasula nnyo ekyamaanyi osegeera ne wafuna ya award nakireke waka natagundye waka kiba kimuzaamu amaanyi nyala bakyabakola kiba kikola kiba kitambula. Abayimbi abavudde ku TikTok kyandibadde kirungi ne mwebaza oba ne mu appreciating aba TikTokers oba tekyetaagisa mwenga abayimbi bw'oteebaza bazaddebo oba mukyamu bw'oteebaza abaki baakuzaala oba kikyakuleeta oba mukyamu kyakitegeeza oba muntu mubi of course kirungi nnyo eri buli muyimbi buli muntu ayiseewo kuba nze omu ku bantu abasooka oyitawo ku TikTok abasooka okukozesa TikTok nze omu ku baasookera ddala so nze buli wensanga busanzi TikTok nemba simumanyi ne bakolezi challenge I respect them lwansonga abaana bateekamu nnyo obudde bakola challenges ezo and besides that abantu bangi abakola content abakola music naye bw'okola content nga mulungi okubona okola music nga mulungi kuba kati nze nganze yes I do good music ekyo kyo nkyanyumiriza mukama yannyamba omuntu bwe kiba kimukutteko n'akola video asobola ogiskipinga bangi tebakola video bangi bali ba TikTokers ng'okola video yo nasooka muwa sente mulema wazikolere bwe nze kankubule mwana wa mama olumala ng'ola actually olaba tijjaki actually since lulina videos 100 something k eza challenges abantu bangi mitwalo 10 plus kumpi mitwalo 2 challenges nesina de nomu wallahi billahi gwe nawe yadde n'ekikumi yadde nomu gwe nawe yadde n'ekikumi balukola kulo lwansonga no olemba olusaso olulaba nti omuyimba lulemeddeko oziraba asooka nalukwa nolitawo wiki namba nga luganye nogenda olimba olubadde luganye nawe olubadde olufiiri nga olaba oluiseewo tosegeeza bataddemu and most abakikola bano ba big artists osegeera bano abasajja abanenenene lwansonga omusajja agenda beri nga gulafita akola oluyimba lwe nga wala tugenda dufiiri nga kola kima kye nga kira tekitegeera kina mako akipika ako janja mu kikalu janja sima janja mu kituli that's bullshit tesibimanyi omwana aveeri ayimba oluyimba lwa mama nga King Fa nga wallahi nawe n'oba oluwulidde lugenda kukwatako omwana lukolere free kati abo bagenda twonoonera ate bagenda okwonoonera TikTok ntibagenda lowoozesa abaana nti bweyakola challenge yamuwa ssente which is wrong nenga sibadde nekikumi nosonga bali ba appreciating a good music osegeera Irene yes simanyi nakumanya kushamanyi nasanyuka nenkola ka duet yawo nengamba kali singa bande somu wahaga omanyi omukyala nga Irene Namatovu ali respectable like abadde mu industry amanyi music bawulira akayimba nawe akayimba nga kalungi nakola mu challenge you have to appreciate that kyosegeza that is good music oshegeera sira nga yo challenge ya luyimba lwa Irene Namatovu nga abakoze challenge oluyimba lwa Gravity oba oluyimba lwa Alien Skin oluyimba lwa Gundi no owai omusajja kogambye ndayimba ku lushit no abadde atakinga kamiliyoni mu Uganda wange wadde obiraba ng'omuyimbi ali ku Uganda gwe yakawolokamenga kyogerako ki sikiwagira sikirungi naye yabadde n'ensonga ye yes yalina ensonga era ensonga ye somewhere yali ntuufu
kubanze omanyi ogulafuna wayimba ekimbi nga kibi kiba kibi nti yenja mu kikalo kibi yes kibi ne waba ina kyayogedde nga kituufu kiba kituufu ye kyali awakana abasajja balaba abo nze kamera namukola emyaka ebiri nga ni photographer we yes sola mwana nyante yanyamba sola munenya which is okay ye naye muntu yangamba si malaika naye tubaddewo nga tulaba abatanzania bayambye abantu bayambye abaana tonyamba kale tonkolera tonsosa studio nendekaayo kankola kayimba kalungi tosobola amandi ku kamilioni okuyimba ng'okyakolera kamiri no lockdown yajjamu awo ne tusobola tubivamu ebyokukola ebyokuba ebifaananyi awo kati nakubira endonga ate naye yazuwulira nolambala ng'olwasooka luwa nakubira simu naŋŋamba nakubira wakoze akayimba naye sokopa ebifaananyi byange nebe nenga yakawulira wali oyagala kuyamba atya blood kamilioni newayogera bugambi nti nga mmanyi sikubona amatu botamanyi newayogera buyogezi nti oyo omwana mumuwagire nawanika wanisi posti nakolayo akayimbako nakuteraho just kaposti oba nakolayo ka challenge kamu just talina kyama kyalina kukola atukiriza balaba ganta akasajja kalina omutima si yekka kino tekiri kamiliyoni kiri ku Eddie Kenzo kiri ku Bebe Cool kiri ku bayimbi abanene bonna nonze sina ate bagenda kunkuba bangi kusaidiyo bangi lwansonga gye bali biga yayina gundi yawo yagamba tagaba connections which is right walaba Burna Boy ku show ye UK yayita Omale walaba Wizkid yata Tems osegera namwanjulira ensi ani yali akikoze wano ndi kale Eddie Kenzo ofunye show ayibali cost ndi kale kwata tip Suzy gena naye introduce mu bantu emugambe bona tip Suzy mu following mukole bali nemwe tabikweralikiriza ngo wakapenetratinga bineralikiriza naye ate bimpa manyo kole nnyo okubikyusa lwansonga eno solo kyuka Diamond Platnumz alina abayimbi batano bembala beyaleeta mbulirayo Kenzo balina mbulirayo Bebe Cool balina mbulirayo Kamilioni balina tiyabalesi ayinaani Martha Mukisabere wa Kenzo nga talina yamala kuba luyimba lwa gundi Kenzo nayo kamwa collab yatamulaba muve bintu abasajja babi kiri bana Uganda tebagaliza bwagaliza osegera babagala kubeera nga ever and ever ye king which is wrong tekisoboka ene ndongo nene ate ensije travinga nene tosobola gimalawo wekka Ambara gravity enyimba za gravity ezasoka nnungi ninwa swaga ayina nimero ya swaga ayina balumbe zaya ziwina ezenyimba nnungi omanya abasajja bwoba okubyeko nokkiza nti okubyeko omanya nti wano walayi nvuddeko osegera abaana we bali loni abaana balina talent grooming yo omwana mutake mu management ogenda mufunamu okusinga n'ofuna kusene sede zofuna osegera we bali abaana nga mwaka penetrating nga mala gasuka alina skinite yakubye baunsa ku mulyango kisinzira gye wakulira na baki bakukuza osegera blood banga yakikoze nga ye ayina kye yabaze banga kusimaye bakikoze no banga yamukubye ekyo kiri mu yenga y'omuntu neza simanyo bayamukubye enembeera temukoze tebadde mutambula kamiliyoni era obiraba kukuba kukola ki omuwabula otya kuba yakajja ku platform nze najja mu ndongo eno nga negoma musajja wanta Paulo Kafeero negoma music we kati oyinza okulaba nga Alien Skin yajja yegomba bayimbe bakuba abantu bwabanga yamukubye naye obanga teyamukubye naye ate mulimu nekirala kyolina omumanya tali nze Alien mumanyi Alien Skin mumanyi kuba Alien Skin nga talabana nga nina kokonyo nga ndi wakabi Alien Skin era tannakuba era nga tubeera fena kyali wange nnyo naye blood otuuka mu bbaala nga boxi bawunsanga kumanya egwe Alien Skin bula tuli bayimbi tuli icons okisegeera baba kimanyi nze Alien Skin sinzira sisambula na byakulwanyisa nyingire mu bbaala yammwe nyera Alien Skin abadde mu bbaala yaffe biki byo ngamba matesi manyi kakabere onkabere ensigo onkabere buli wamu okisegeera they have to give us some respect bali na mazoleyo enzo kubanga ne amukubenga kije musungu sola gama Alien Skin mukyamu sola musayira musango nti mukyamu side ya bouncer enzo kuba nayo nga nkyama bouncer balina mwezoleyo kuba bo baba manyi fetu tutegeera bukizinga nafe tutegeera naye banga amukubye mukyamu kyabadde kikyamu era subira si ya muntu gwensubira okuba omuntu Alien Skin semba natandika nomba bweta sigubala guno omwaka gyokwatayo sigibala abasinga bamanyira nnyo kulima lwa kokonyo anya elea naye nakyusaamu njagala I'm creating a legacy. Wakakana. I saw you wakakana notandika mama. Yes. That side of Yes. Omanyi osobola obeera onoolowooza kikyo oyagala mu bulamu bw'ensi eno. Nvudde mu line eyo okuba ennyimba ez'ennaku ebbiri.
Noli balwa mama lutambula blood. Yinza kwa tutaluka mbantu n'emyaka ejja lugenda balutambula. So nze kyenjagala nganze. Mberewo ko nga radio. Oshegera muzijukire mukwenye bazenga kafero. Ko gwe njagala. Sikenda kuba anya ele akokonyo anya. Yesu mugenda bulunyumira mugenda sanyuka. Nalugenda male myezi 5 oba mwaka gumu olugweko. Sikenda kuba smize n'enyimba z'abana bayimbi bawe. Kuba abana bali wano Uganda bayimba bogus ne ata bayimbi abana Uganda bagala bogus oyo. Oshegera. Neze nakiganye kale kanfo obwavu muleme okumpaga naye nga nyimba good music. Mama nga nanyumirizemu. Nga nterezeza. Okay, thank you. Yaya mino wasi mino straight up.